wabula ne mu nnyimba Katonda atuweeramu enjiri. So mwebale wena bawuliriza enjiri eyita mu luyimba. Bampere nnyo omukisa Mukama Katonda, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akayimba kagamba nti by'eddagala eririmu byonna. Katonda atugamba nti nno mu Yokaana 4:4 nti Katonda mwoyo n'abamusinza kibagalina okumusinziza mu mazima ne mu mwoyo. Kyokka n'agamba Matayo 3:3 tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe n'ebirala binaatugoberera. Kitegeeza akayimba kano kategeeza ki? Nti tulina ffe okusinza Mukama Katonda, tulina kukola kye yeetaaga n'asobola okubeera naffe nga atukolera bye twetaaga. Kitegeeza nti ye atugamba nti musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe n'ebirala binaatugoberera. Nga bw'obeera nga ffe mu maaso ga Katonda ffe tuli baana, omwana aliwo okuwuliza muzadde we kyamugamba, omuzadde aliwo okulabirira mwana we. Kitegeeza okwerabira, it is not our responsibility, it is the responsibility of God. Naye ate our responsibility is to obey the word of God. Nti when we obey watugonega ekigambo kya Katonda, Katonda ye waali naffe okukola ku nsonga zaffe, si kulya buli na kunywa kye tulina okuba nga tuluubirirwa, naye n'okusanyukira mu Kristo n'okuba n'emirembe gye. Oba kitegeera n'emirembe mu kigambo kya Katonda mu bye tukola, oba kitegeera. So kyatwetaaza kale akayimba kagamba nti by'eddagala eririmu byonna. Mukama yeebazibwe. Okay. Tisinza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Sembeza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Sinza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Sembeza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Yimba nange by'eddagala eririmu byonna. Sembeza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Sinza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Sembeza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Musinze gwe mu mazima eddagala eririmu byonna. Musinzirize mu mwoyo eddagala eririmu byonna. Sinza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Sembeza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Noonya obwakabaka bwa Katonda by'eddagala eririmu byonna. Kola bw'obutuukirivu by'eddagala eririmu byonna. Sinza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Sembeza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Fuba okulaba mutwala emmala ye by'eddagala eririmu byonna. Waayo ggalira buli kimu eddagala eririmu byonna. Sinza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Sembeza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Bingi gwe bye weetaaga by'eddagala eririmu byonna. Naye gwe mugondere by'eddagala eririmu byonna. Ayagala abamugondera eddagala eririmu byonna. Ayagala gwe bamuwuliriza eddagala eririmu byonna. Sinza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Sembeza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Sinza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Sembeza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Mbala gye yeetaaga by'eddagala eririmu byonna. Mutima gwe yeetaaga. Sinza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Sembeza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Yeetaaga mbala ye eddagala eririmu byonna. Yeetaaga mutima gw'obuweeyo eddagala eririmu byonna. Sinza Yesu by'eddagala eririmu byonna. Sembeza Yesu by'eddagala eririmu byonna.
makubogo ly'eddagala eririmu byonna kola gwe okwagala kwe eddagala eririmu byonna kale gwe woonowangula eddagala eririmu byonna ng'omugondedde kye yeetaaga eddagala eririmu byonna sinza Yesu ly'eddagala eririmu byonna sembeza Yesu ly'eddagala eririmu byonna nanalana sinza Yesu ly'eddagala erisinga byonna sembeza Yesu ly'eddagala erisinga byonna atannalokoka musembeze ly'eddagala erisinga byonna akyali mu ddiini nkugamba ly'eddagala erisinga byonna sinza Yesu ly'eddagala erisinga byonna sembeza Yesu ly'eddagala erisinga byonna mu bibyo ggwe byonna ly'eddagala erisinga byonna sembeza Yesu ly'eddagala erisinga byonna gwe buli kyokola muteekemu eddagala erisinga byonna mukutesaako kwonna eddagala erisinga byonna kola nnyo okwagala kwe eddagala erisinga byonna sinza Yesu eddagala erisinga byonna sinza Yesu eddagala erisinga byonna sembeza Yesu eddagala erisinga byonna sinza Yesu eddagala erisinga byonna sembeza Yesu eddagala erisinga byonna asumba mbagamba eddagala erisinga byonna ligambagamba eddagala erisinga byonna abazadde mwenna eddagala erisinga byonna abaana muwulirize eddagala erisinga byonna Yesu sinza Yesu eddagala erisinga byonna sinza Yesu eddagala erisinga byonna sinza Yesu eddagala erisinga byonna sembeza Yesu eddagala erisinga byonna sinza Yesu eddagala erisinga byonna sembeza Yesu eddagala erisinga byonna nangono gwennyina eddagala erisinga byonna nangono gwesinza eddagala erisinga byonna muye mwenfunire essanyu eddagala erisinga byonna muye mwenfunire emirembe eddagala erisinga byonna migugunze nagiwaye eddagala erisinga byonna anti wamaanyi eddagala erisinga byonna fenna sinza Yesu eddagala erisinga byonna sembeza Yesu eddagala erisinga byonna sinza Yesu eddagala erisinga byonna sembeza Yesu eddagala erisinga byonna ayagala omuntu akyuka eddagala erisinga byonna ayagala omuntu aleka ebikolwa ebi eddagala erisinga byonna sinza Yesu eddagala erisinga byonna sembeza Yesu eddagala erisinga byonna oyagala okukyuka okukola eddagala erisinga byonna sembeza Yesu eddagala erisinga byonna sinza Yesu eddagala erisinga byonna sembeza Yesu eddagala erisinga byonna kyuka gwe eddagala erisinga byonna sembeza Yesu eddagala erisinga byonna saanyatanya kyuka eddagala erisinga byonna sinza Yesu eddagala erisinga byonna saanyatanya kyuka eddagala erisinga byonna ngokolero Katonda be
Yesu ly'eddagala erisinga byonna sembeza Yesu ly'eddagala erisinga byonna sinza Yesu ly'eddagala erisinga byonna sembeza Yesu ly'eddagala erisinga byonna sinza Yesu ly'eddagala erisinga byonna sembeza Yesu ly'eddagala erisinga byonna. Thank you for listening. Mwebale nnyo bali ddala akayimba kagambye nti sinza Yesu ly'eddagala erisinga byonna. Kitegeeza Katonda waffe ly'eddagala erisinga byonna. Kitegeeza tusembeze Mukama Katonda waffe mu byonna. Ye Katonda waffe asinga byonna, ye Katonda asobola otuwuliriza, ye Katonda asobola otukulembera mu byonna bye twetaaga. So tusembeze oyo. Oyina buzibu bw'oyina, oyina bikutawaanya, oyina byeweeraliikirira, waliwo by'otategeera, bya nsonga z'amaka, nsonga za kuba singo, nsonga za mirimu, Mukama waatabuse, kikikyo byonna Katonda ansa aziina. Tewali Katonda ansa gy'atayina. Ne bwe kibeera kizibu nga kinene, ne bwe zibeera looni ansa aziina, ne bwe gabeera gazimba, ne bwe gabeera galwadde, ne bwe gabeera magezi, ne bwe ziba pulaani, ne bwe ziba ideas, ne bw'oba oyagala kwetta, ezo ansa Katonda aziina era akubuulira nti munange kino ky'ogenda okukola oyina gy'oyinza okugenda kubanga ye atwagala. Oyagala byakwenenya, oyagala kuyiga kubayita kusonyiwa, buli kimu kiri pakiti mu Bible. So mu byonna bye weetaaga sembeza Yesu. Let God be your number one priority. Katonda abeere number one priority yo, omwami we abeere number 2 yo, mukyala we abeere number 2 yo, family ye ebeere number 2 yo, mikwano gye ebeere number 2 yo. Simanyo akuyamba mu byesente abeere number 2, naye Katonda abeere number 1. Wonookulembeza Katonda kigenda kuyamba okuwangula, naye wonoddira Katonda n'osooka n'omuteeka wooti ebbali, osooka okole bye weetaaga. Waliwo kye bayita ekigo, kiri ekigo kungwa kubanga tebeera akuwanirira. Naye wano emba ntambula ne Katonda ne ngamba Mukama nkulembera, ekituufu Mukama ensonga eriwo eki, kino nkyetaaze naye wagala kukolebwe. Kikoza ne we nayagala okubanga agenda oserengeta, waliwo agenda okumpanirira, waliwo agenda okungamba Vicky kolawo at least antaase mu ngeri yonna. Waliwo Katonda tutasaba nga ffe amagezi gaffe galinako we gakoma, okumanya kwaffe kulinako we kukoma. Waliwo entegeerayo weekoma, kituufu ye gwe mutwe gwafuga amaka, ne waliwo ensonga ezijja mu maka n'obuyanga entegeerayo ekomye, kituufu gwe mukyala atenkanyiza omwami wo. Waliwo essaawa ekituuka ng'obulungi tebukyakola mu maka, nga figayo tekyakola, ebigambo byo tebikyakola, ekitabo kyo nga tekikyakola kubanga nga mwemanyidde mwerabyerabye, ebigambo abimanyidde. Kati nga weetagayo agenda okuwayo amagezi amalala, agenda okutambuza emyaka emirala 5, emyaka emirala 10, nawe oyinza okuba ng'oli singo nga buli kakodyo kakoze, engoye ennungi oyambadde, make-up omwekubye, oba oli musajja simanyi okoze simanyi 6 paaka, n'otuuka ekiseera nga yeno tebikyakola, nga waliwo oli nga newonojja ng'olina 6 paaka nga tabyetaaga tebimukolera, nga newonojja ng'olina sente zikuyitaba ng'oli ye si wa ssente, ng'olwo Katonda kyayinza okukola ekiyinza okuyingira mu oyo ekiyinza okukuyisaawo awo. So mu byonna bye tuyina biinako we bikoma. Bayibuli erina weegamba nti ngero 31 olunyiriri lwa 3 erina weegamba nti okuganja kulimba n'obulungi bulimba, naye omukazi atya Katonda y'anaatenderezebwanga. Kitegeeza we ngamba omukazi n'omusajja atya Katonda y'anaatenderezebwa, n'omukazi atya Katonda y'anaatenderezebwa, n'omwana atya Katonda y'anaatenderezebwa. Teryayagala muntu mubi, twagala ekyo ekirungi eky'obwa Katonda kubanga omuntu oba atya Katonda meaning asobola okukola eky'obwa Katonda, meaning asobola okukola kye weetaaga, asobola okwagala, asobola obutakugattako. Osooteka omukozi ng'atya Katonda ng'ali mu bizinensi yo n'atakubba. Kitegeeza kibayita okutya Katonda kintu kya muwendo nnyo. Kitegeeza tusembeze Mukama Katonda. Kayima kagambye nti oyo sinza Katonda oyo.
oyo mwe muli buli kimu. So Bible egamba Matayo 6:33 tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe n'ebirala binaatugoberera. Osobola onnoonya ekituufu tulina okukola kubanga n'engalo Katonda yazituwa n'emikono Katonda yazituwa emigulu Katonda nga yakola ki nga yagituwa buli kimu kirina responsibility yakyo. Niwasa bwe kituuka nga mwetaagamu ekirungo ekyoyo yakikola kyentegeeza nti the creator yakukola nga yeetaaga okukulembera kubanga ye yamanyi gana maaso yagatonda nga galina okutunula okulaba nga ogenda owangulira nga bw'onoogakyusa n'otunula ewabi ogenda kugwa. Ebigere bisobola okutambula, bisobola okugenda e Kampala, bisobola okujja e Dubai, bisobola okugenda wa. Niwasaawe kituuka nga weetaagayo agenda okukulunganya mu makubo go ng'oyinza okukwata eri e Dubai nga te Katonda alaba olina kukwata ly'eno e Kampala nga ye wali omukisa go. Mukama yeebazibwe nga walirengera omuwala ng'alina figa akabina kali eri n'oga bwe sigenda n'oyo mba mulalu. Kumbe Katonda agenze olaba ng'ono wefiga si siteepu ekituufu siteepu esente oziina naye nga laba ono waakabaawo oba kana akatono kana akabi nga ke kalimu omukisa go mini nga weetaaga agenda okukulungamya ebigere byo. Kati twetaagayo oyo abamu muli ku byeyo abamu muli Uganda buli omu alinako kye yeetaaga eri Mukama Katonda. Tetumwetaagako bintu byokka naye ate n'ebintu tubyetaaga olw'ensonga bye bituyamba okutambuza obulamu. Awatali ssente bannange obulamu tebukyatambula. Tosobola kwambala nga tolina ssente banga olina okugula ssente ekyokulya okyetaaza ssente buli kimu kyatuuka kyakugula. Meaning Katonda tumwetaaga kubanga ino tusambulamu obutaggwaawo kale ate n'ebintu tubyetaaga. Tetugenda kunoonyako bintu byokka tugenda gamaze kanoonye ssente tali mu Katonda tewooma kubanga ye bw'ogifuna egamba genda okyakale ali mu maka mugobe funayo ekimyulo ekirala. Oyo wabeera mukyala agamba omwami kati omusinga ssente tomugondera wabaawo ebikuwaga ne oba ne Katonda wabaawo atudde munda mu gwe agamba Vicky olina ssente osinga omwami wo naye mugondere. Nti munnange Olivia olina ssente osinga omwami wo kituufu okutte ku millions omwami wo akyali mu 10 but obey kubanga osobola okukyuka omwami naye n'azifuna. Oba kitegeeza twetaagayo Katonda agenda otukulembera agenda otuvuga mu kintu kubanga ye bwe tumukulembera byonna byekwese mu ye munda package byonna bye twetaaga biri mu Katonda. Mukama yeebazibwe. Alwagaliza buli abiri nyolonyo lisooka kuba simanyi kye butegeeza asobola tuyambako kaawo naye nga package yonna eri mu Katonda. Awatali Katonda obulamu mmye. Amayumba tugenda gazimba bana abantu balina amayumba nze waneeno wendi bayinza okugula ebintu noga bagenza okusuubula tugenda kukola bizinesi kumbe nedda byawaka nibagula ennyaanya nga nnyingi omuntu ziyalisuubudde n'ateeka ku katale ke nibagula buli kimu nga kingi naye awatali Katonda byonna mugenda bbira mubimalewo. Ate sitaani kye yabeerera ne wooba n'ebintu nga bingi osigala omululu okyagwina kubanga osanga n'amaka agamu nga wanaagula ebyokulya n'akulaba omukozi ng'obikwatako agenda lulunkana agenda kunyiga akutulugunye kyokka nga abiguze ne mugundi bigenda kuvundirayo mu firigi bivundireyo kubanga sitaani ye takkuta. Naye ate oba ne Katonda ali mu ggwe osobola okukkuta nga ne kino ekyate you don't care gamba alye kubanga talina naye ate ssanyu ayagala akutulugunye. Okitegeera so mu byonna bye tukola sembeza Katonda. Guno mbitu guyina mulungi Vicky ndi mulungi nze nga nze nyiza okuba sirina maaso manene nga mmwe abalala naye nago malungi banga Katonda ye yantonda. Nyiza okuba sirina kabina kanene nga mmwe nyiza okuba sirina nviri nnungi nga mmwe ezammwe naye mu bulungi bwange ndi mulungi. Naye ne buno obulungi bukoma oba tebuli mu Katonda omubiri gujja kutomera. Gutomera omusajja ng'oli bannange ensolo nga nsolo omusajja obeera ng'obadde wewagane bugundi olaba oli kanyama otomera omukazi ng'oli agenda kukulemesa essanyu mu maka ng'eyalikomyewo obudde nga bukyali ewaka n'obaako ne famire yo ng'ogenda kukomyangawo tulo osooka obeereko mu mikwano gyo okomewo omukazi ayomba omukazi akola kino oba omusange nga yakyafuwala ku ngulu ate nga naawe oli wakweyiya.
naye nga mu byonna kuba ne Katonda akuwa mwoyo w'amagezi n'amanya akazi kano kacaafu naye ate kalina ekirala kye kanyamba kati kangulewo nti abaaliyombye ogamba kamuyambeko okimuyambeko mu mukwano golanga akiyize ng'obufumbo butambula naye ate Sitaani agamba muwattule gobagoba. Sitaani ye byagamba engoye ennungi tuzaagala naye ate ozijjeewa. Kati mu byonna bye tukola twetaaga Katonda. Sente oziina, omukyala tukulaba osiba enviiri, tukulaba okola kineeno, naye ozijjeewa kubanga omulala agenda kulaba akwegombe naye ozijjeewa. Kati mu byonna bw'oba tolina Katonda naawe oyinza okwegomba oli omuwala asire kwini gw'olengera ng'ali enkoko gw'olengera nitumanyi gy'azijja, oyinza okwegomba alina ennyumba ennungi nitumanyi gy'abijja. naye oba ne Katonda agamba bali baleke badduke embiro tukwate empola ebyaffe ojja kutuuka naawe. So mu byonna sembeza Yesu ly'eddagala erisinga byonna. Sinza Yesu ly'eddagala erisinga byonna. Bayibuli egamba nti Yokaana 4:4 nti Katonda mwoyo n'abamusinza kibaganira omusinza mu mazima ne mu mwoyo. Kitegeeza Katonda ayagala tumusinze mu mazima ne mu mwoyo nga togenda kukola byanjwanjwa. Katonda ganjagala abanjagala abanyiikira okunnoonya bananda bangero 8:17 abanyiikira omunoonya Katonda alina bye weetaaga. Ne waakuba olumu tuvugibwa awa motive tulina ebyaffe bye twetaaga okuyisaawo. Ng'oyagala ofune emmotoka weegulumize mu famire yammwe, oyagala ofune ssente ogaye ngenda balagako, togenda bifuna kati kubanga oyagala balagako. Era w'onoobanga ovudde ku sayidi ya Katonda ogenda balagako nga Sitaani yabikwanguyirizaako bisobole okuzikirizaako nga bukyali bikuteeke mu kyambika eky'okufa. Ogamba ngenda funa omukazi nga mulungi mbalageko, ogenda balagako naye mukazi kigwoleese kubanga ffenna tuli bakazi naye waliyo abakyala. Waliwo Bayibuli beeyogera omukazi, ffenna tuli bakazi naye waliwo ebika gweyagala balagako naye tolina waliwo byotakebedde ebirala. Kati gweyagala nnyo motive yo yegenda okuziika. That's why nti ojja kwagala ono omukazi kubanga oyagala balagako omukazi afune ekizibu onoonyeeyo omulala azaale figeefe onoonyeeyo omulala kubanga wayagala balagako ekinaavaamu ng'olina abakazi 4 olina abakazi 5 ekinaavaamu ne siriimu ng'aluma sina siriimu ekivaamu nga n'ekkubo lya Katonda walivudde mudda kubanga ate ye munange obwenzi takolagana nabo ku luberebere ng'atonda Adamu na Eva yalitonzeyo olubirizi olulala naye yatonda ogu. Kitegeeza wansi olonda ogu omu gw'olonda tewali ogamba nti kangatikeko omulala. Kati ebyo byonna bw'oba tolina Katonda togenda kukkuta. Aye teri bintu byansi bikkusa kubanga olaba ne bannaggagga bakyanoonya ssente. N'omwavu agamba kale ati Mukama singa kisompayo ennyumba mwensula kasamala ofuna waako ennyumba ate abayagala kirala. Kati asobola okukukkusa n'osobola n'okutuuka mu ggulu ye Katonda yekka. So tumwekwate Mukama Katonda tumwesibeko. Waliwo ebyokola bye tulina bye tukola mu kizikiza abalanga tebabimanyi naye nga tolina gw'ogenda kunyumiza. Togenda gamba muntu nti njaka, togenda gamba muntu nti njaka, togenda gamba muntu nti munnange obubbi bunnemeddeko, togenda gamba muntu nti munnange obwenzi bunnemeddeko, togenda gamba muntu nti obulima bunnemeddeko, togenda gamba muntu nti bannange nga nzijamu nnyo embuto ngezaho okwegira ate olugira bwe nti era nga nkigwamu. Kati nga ebyo nga weetaaga okufunayo omuntu agogenda okugamba ekyama ng'agenda kisirikira ate akuyambe n'okuyamba. Banga ffe mikwano wootugamba abamu wotugamba bambi tuyogera era sijja kwogera nange nja kugambako friend wange yekka njuba soogedde nange gwe ngamba bambi tuyogera naye nga gambako friend wange toyogera ekivaamu nga byonna
ngekivaamu nga byonna nga bimanyika kubanga buli gwagaagala toyogera naye Katonda akuumye ebyama. Nze nnyina bye nnali nkola eby'omukizikiza ne bazadde bange kiraka baali neegaanye ng'omuntu wali kutegedde kiraka yali twalifuuse na furendi we naye gyansanga eyo okundokula bye nali nkola tebyali nnyo birungi naye yansembeza nennwanagana nabyo nga tewali akimanyi nennwanagana Mukama munnange ntaasa yekka nga yasobola okuntaasa kubanga yasobola okunnongoosa waliwo ebimu ebintu nga tasobola bikulongoosa nga n'omusumba otagenda bisobola kubanga Katonda yeetaaga mutima oba okitegeera so mu byonna mbasaba twekwate ku Mukama Katonda mwe tugenda okujja obuyambi bwonna abaami abakyala mwenna bye mwetaaga Katonda yagenda otuyamba ate Katonda temunoonyaako birungi byokka ne bwe tubeera mu Katonda ebibi tubifuna kubanga tulabanga n'abaamulimu ebikyamu baabifuna naye ebibi ebyo bijja bitutereeze bitufuula abantu ab'enjawulo Mukama yeebazibwe byagala tukolamu mulimu nti nsomye kya Katonda naye inyinako ko wentuuse yausa kirma kadika abuji kadika kirma o mu jiban lake kaucha guda ne kurin sai ndo kiro ku bakkata tai ya kasu gunyo je kuda ne wanda kam sartuci jine la huje gwacin kurowa ba bakka gane ya battugun sai ndo a gasanni hashim ni rumba akwai tankir dikile no kam oya a gutana yo ko un to sanye umma da sabtan da rakan ne mbadde nkyabagamba nti nga Katonda yekka yasobola okubeera nga atutaasa so mu byonna twekwate ku Mukama Katonda ebyo ebiri munda mu ggwe yasobola okukulongoosa kugambye waliwo ebintu olumu byokola gundi waliwo omu yagamba Bayibuli nti byenkola si byenjagala weekanga okoze by'otayagala nomala okivamu n'ogamba naye kale mbadde nfaaki ne kano akawala mbadde nfaaki n'ono omusajja mbadde nfaaki nga Katonda yekka asobola otutaasamu ebyo n'atwerongooseza kubanga gw'omubiri guba gubanja omutima guba gubanja kuyana kw'ensi kuba kubanja naye asobola otuyamba ye Mukama Katonda yekka bwe tusobola okubeera nga tukola ki nga twekwatako Mukama yeebazibwe so byebyo ebyange benyinza okuba nga njogera olunaku olwaleero mbadde nze bayimbiramu kaawo kayimba kange tugenda kuddamu tubeere nga tukuliza ku njiri ya Pastor Gerald Mukuye ntirobaako ekiro njala kuddamu puroguramu eyitibwa puroguramu omukyala puroguramu omwami oba being a unique person kiri mu Romans 7:19-20 kyetaaga ozze kuno n'onnyonnyolamuko mukwano God's Army weetaaga ozze n'otunyonnyolamu olunyiriri olwo n'otunyonnyolamu ddiya olunyiriri olwo namwe mwesa okubaako gye mwongerezaako kaawo agane kiri mu Romans 7:19-20 Bayibuli gye nnyina ya Luzungu siri nnyo omuntu wa Luzungu ekyamazima ngenda ndiyiga kati nnyinza osoma obubi netuwaaka egaanye sorry dear sorry Romans 7 kangezeeko ndabe oba naasobola ogitegeera Abalumi 7 essula ya 11 olunyiriri lwa 19 paka birugamba nti Romans chapter 7 verse 19 says, "For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do." 20. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwells in me. Wanene ategeeza like nti kyayagala okukola si kyakola. Kitegeeza nti yeekanga akoze kyatayagala. Kitegeeza ekibi ekibeera munda mu ffe kyekitukwesa okuba nga tugwa mu ezo ensobi. Okuyaayaana kw'omubiri kwe kuvaako ekibi. Obeera nga sitaani tasobola kukema mu kintu ky'otayagala.
bw'obanga toli kyali w'abakyala tajja kukemera mu bakyala nga gwe akumanya oli kyali wa ssente mwagenda okukwatira weekange nga okumpanyiza bizinensi gy'olimu oba abantu b'oli nabo bakumpanya kati ekyo kisinga okuba okuyayana kw'omutima gwo sani kyakozesa okutukuba obunafu bwe bwakozesa tekirala kyakozesa so buli omu obunafu bwe oba oshekinga kama yeebazibwe 7:23 Romans 7:23 egamba nti but I see another law in my members warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. So sister affe wato watugambye wakuba munnange toliiwo wali wadde otuyambako n'otunyonyola aneena manyi Oluganda walize wano n'otusomeramu bayibuli y'Oluzungu sirinyo kyaliwaayo agambye nti but I see another law in my members warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Anasobola okunnyonnyola olunyiriri olwo Luganda oba nalina bayibuli y'Oluganda ati gitusomere network egaanye sorry dear sorry saagala kunnyonnyola kye sitategedde bulungi nyinza okuwabya ate nga bangi baba batugoberera so netaagayo omuntu alina bayibuli y'Oluganda atuyambeko wano eno ya lunyiriri ki it is Romans chapter 7 verse 23 kankunvayitinge wano ani abadde waawo simutegedde ani nzenze nga sikulaba manyi njala kunvayitinga egamba bweti Romans chapter 7 verse 23 but I see another law but I see namumyutingi hello Vicky Mukama yeebazibwa. Amina ab'ekitiibwa n'ettendo Mukama. Amina. Gyebaleko abaami n'abakyala abali kuno. Gyebaleko. Amina. Twebala ebigambo ebirungi. Kisa kya Mukama, ekitiibwa tukiddiza Mukama. Amina. Olunyiriri lugambye oluzungu lwange si lw'amaanyi lutonotono so saagala kunnyonnyola kye sitategedde bulungi. Simanyi ali awo alina bayibuli y'Oluganda egamba bweti Romans chapter 7 verse 23 waliwo sister agituwadde. But I see another law in my members warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Nasobola otunnyonnyola. Nga sirina bayibuli bannange. Waliwo omwami yabaddeko nze simanyi oba ali Mr. Luno olubadde lugamba naye nti bwe ŋŋendayo no mba sikyabalawo bwe ŋŋendayo. Nti obwo buzibu. Naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga liwana nga lirwana n'etteeka ly'amagezi gange. Mukitegeera mutya mu olunyiriri olwo? Minisita nze okitegeera otya? Bafuna batutegeeza n'akajoyininga nze. Kati tuba twogera ku point egamba nti sister ali atuwadde Romans 7 verse 19 to 20 nga is it Romans 7
19 to 20 ng'etulaga nti nno like nti omuntu kyayagala okukola si kyakola yeekanga akoze kyatayagala kukola. Kakitegeeza nti ebiseera ebisinga tukola ekintu naye nga ekikyamu nga kivudde mu kuyaana kw'omutima gwaffe, naye singa tubaamu okufugibwa kw'Omwoyo Omutukuvu kisobola otuyamba okuwangula ekibi ekyo. Mukama yeebazibwe. Kati then Namaana atuwa olunyiriri olwo. Olwa Romans 7 verse 23 agambye nti era nga lindera mu mufuge wansi w'etteeka ly'ekibi eriri mu bitundu byange. Naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ly'amagezi gange, era nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ly'ekibi eriri mu bitundu byange. Kitegeeza nti munda muffe mubaamu ekibi ekibeera kirwana naffe. Munaŋŋamba mulala nawe nga bw'otegeera. Tetufugirwa mateeka, naye omuntu oba nga toli ekibi nga kirwana n'ekirungi. Kale nze kulwange nkitegeera bwentyo. Saa'ira beekyo. Onagenda mugira egundi bw'eriyita. Yogera Sister Shami. Nze kulwange nkitegeera bwentyo. Nti oba ogenda kukola ekintu owulira muli nga ebintu bibiri bikola kibirwanagana munda mu ggwe, ng'ekirungi kirwana n'ekibi nayo kirwana, kati ekimu ku byo ne kiwangula. Either ekibi kiwangula oba ekirungi ne kiwangula. Kyova awo n'agambye nti naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ly'amagezi. Kitegeeza nti kiri ekibi kiba kirwana n'ekirungi. Oba tolina mwoyo wa kubikulira speed kiyinza okukolesa ensobi. Kuba ekirungi si ky'oba okoze. Tweyanza nnyo Sister Shami, tweyanzeege. So muwulidde ebigambo Sister Shami by'atugambye, kitegeeza nti ekibi muli munda kiba kirwana naawe, kirwana n'ekirungi. Naye munda mu ggwe sitaani waba yasingamu era ogwamu eyo ensobi. Naye bw'obanga munda mu ggwe mulimu ekigambo kya Katonda, kubanga ekibi tosobola kiwangula nga tolina kigambo kya Katonda. Ekibi toyinza kukiwangula nga tolina herepa akuyambako. Herepa yaani y'Omwoyo Omutukuvu omubezi gwe baatulekera. Nti singa Vicky mba nina omwoyo gw'okwaka, kitegeeza nti okwewala kibayita okwaka oba si kwewala, naye okuleka ekibi ekyo oba kya bubbi oba kya bulimba asobola okunnyambako ye Katonda, ye Mwoyo wa Katonda. Naye sitaani singa yaba yali munda mu nze, kitegeeza nsobola okugwa mu nsobi eyo. Ninayo kayikizaako kenyina, nalina omuntu gwe nali nzire naye mu mukwano, naye ekirifu omutima gwali gumwagadde, omubiri nga gumwagadde, naye ng'alina ekigambo ekikumpuna n'ekya Katonda. Kigambo kyali ki? Bayita ekigamba kitanda kitongoofu, ng'ate yeeyagala asooka aggyewo Kristo, kituufu nga bw'akunnyonnyola embeera ye, mu nsi kiba kikola. Oyina agamba tugende oddayo ewammwe ogirobera mukyala wange tubeere wamu, then nkomewo nze nonkole maleyo emyaka emirala 2, then wenkomawo ndyoke nkole ki? Ndyoke nkwanjule. Kati kitegeeza nti Bayibuli bagamba ekitanda kirongoofu. Katonda okuteesa kw'omwana w'omuntu kugamba nsooke mbeere naawe. Kati twagala kulaba kibayita ekirowoozo kino ekibi n'ekyobwakatonda. Olwedde Vicky ng'ekyanikibwa nkimanyi, nerabidde we kiri naye kyogera ku kitanda ekirongoofu, nakiyimbamu n'oluyimba kitanda kirongoofu kyenyiridde Mukama Katonda. Nti kitegeeza nti ono omwami alese poyinti ye
Kisooke tugere ffenna oluvannyuma tulyoke tukole ekyakalala tulongoose obufumbo naye jjukira abalokole obadde otegedde amazima va ku bano nti owedde mu bufumbo baddeyo naye kuggwe ategedde amazima nga oli lwedde tuggwe theya kitegeeza olina okugenda ng'omanyi kitanda kirongoofu kye mulina okubeera nga mukola ki Abaebbulaniya kyekyogera ekitanda ekirongoofu kati agamba tusooke tugire bwe tuddayo ffenna tubeere ffenna naye ate we tukola ki then nkomewo nkole nkulekeyo then tukomewo tulongoose kitegeeza sitaani ataddewo ekikye ekyokubeera ffenna nga tetuli ku kitanda kirongoofu then n'ekyakatonda kigamba nti tumale tulongoose obufumbo naye ate era sitaani akipurayizinze bubi kaŋŋambe nti nga bw'olaba Yesu Kristo bwe yali ng'ali mu ddungu Matayo 4 sitaani yakozesa kigambo kye naye ng'akifudde mu bufuulannenge nti gamba oba oli mwana wa Katonda gamba amayinja gano gafuukemu kino kati ne kiri omuntu oyo teyali mubi naye sitaani yamwambala ng'ayagala kukola kikusuula Vicky nti ŋŋende nge mu kikolwa ekyo mbe naye kati jjukira n'abadde bangoberera famire yange amanyi Vicky mulokole mba sikyali mulokole mba naze ekizampa enkyamu nti nange nfunze mu kawundo bakozesa ku by'eddinisa togenda kunnyonnyola nsi nti yaŋŋamba waati kitegeeza nti ekibi kirwanagana ŋŋende naye omutima gumwagala omubiri gumwagala toyagala mufiirwa naye ate akontinyina ekyakatonda ne ŋŋamba bw'aba mu kulwanagana kwonna kituufu nali mwagadde the truth is I even cry obuteekaza nakaba n'okukaba kubanga nali mwagala naye nagamba Mukama sigenda kukola kikye ŋŋenda kukola kikyo buli omu n'alemera ku poyinti ye twakomekera Katonda aleetera ebintu ng'alina the reason why naye ngamba Mukama lwaki omuleese n'alemera ku poyinti ye nga naye ate mulokole ate nga nange ndi mulokole buli omu ekigambo akimanyi nagasooka tumuggyewo kitegeeza ngu aliwo alwanagana ekirwanagana nammwe mugwe mu kibi kati nakola ntya nasalawo ne ŋŋamba ekituufu omutima gujja kunnuma naye sigenda genda nakikyo tubireke awo oba togenda nayange tukireke kitegeeza kati ani yawangula Katonda ye yawangula kubanga Bayibuli egamba kitanda kirongoofu meaning kyasaanibwa si kikoze okukemebwa kubeerawo awo naye kiki kyogenda okonkuludinga nakyo ani awangula saani oba Katonda nga bw'olaba Matayo 4 nti Yesu Kristo ye yawangula lwaki munda muye mwalimu ekigambo munda mugwe Katonda bwe kiba kitunwedde tosobola kuwangula kibi olina kiwangula nga mulimu ekinwedde munda muggwe ne kano kankabagambe otuukanga ku extent nga waliwo omutima gwo kyeguyaayaanira ng'owulira omutima ne Yesu Kristo kyamubeerako ng'agenda ku musalaba n'atuuka ekiseera n'awulira nga yali yagadde omusalaba guno okubeera ng'akisazaamu ye n'agamba Mukama singa nze wenjagala wabula ggwe nga w'oyagala kitegeeza akaseera ogamba Mukama okwagala kwo kukolebwe n'agamba Mukama sigenda kulimba kubanga omutima ogukebera ekituufu omwami mwagala omwami mwetaaga ndabya abayimu byange by'alina naye okwagala kwo kukolebwe kati Katonda n'alwana mu ngeri yonna okulabanga ekigambo kikolebwa kitegeeza n'ensigala n'ekya Katonda buli omu n'amuvinga on ne tusigala nga tukola birala naye nga kino ekya Katonda kivuddewo nga tusigadde tukozesa kya Katonda kyasaanye tukyesonyiwa so mu byonna kigambo kya Katonda kirina kubanga kiri munda mu ffe kubanga Bayibuli egamba Matayo 15:7 kigambo kya Katonda kinaabeera munda mu ffe naye anaabeera munda mu ye tulyoke tusale kye twetaaga meaning without the word of God tosobola kubeera ng'owangula bwekiba ekigambo kya Katonda nga tekitudde munda mu gwe kubanga waliwo n'okukisoma era nga tekigenda kukola munda mu gwe naye waliwo gundi Yoshua 8 weegambira obeere ng'okifumiitirizaako emisana n'ekiro meaning there is a difference y'okusoma ekigambo kya Katonda kubanga ffenna tusoma naye ate waliwo n'okuba nga kimekirira munda mu mutima gwo n'okubeera nga kiri munda mu ggwe kitegeeza okuba nga kikola munda mu ggwe okubeera nga naawe okirowoozaako akasale kanaatuukako okukemebwa osobola olwanagana n'omulabe sitaani kiba kigamba mazima nga you can stand on your truth n'ogamba
ngenda kwogera amazima ekiba kibe ekinangobereka eky'obwakatonda. Mukama yeebazibwe. So tetusobola kuwangula kibi temundamu gwe temuli kigambo kya Katonda. Sitaani ekyamuwanguza mu Matayo 4 kyamuwanguza ng'ali mu ddungu kyali kigambo kya Katonda. Nali notinga ne kino naye sitaani ekigambo kya Katonda akimanyi kubanga kyeyali akozesa by the way mugundi alikisomyeko kyeyali akozesa sitaani ekigambo kya Katonda kyeyali akozesa mugundi mu Matayo 4 nali kibasobeddeko wano eno kankinonye mu Luganda tulabewo bwennyini ate njagala tusomewo Matayo 4 kankibasomere nkinonye Matayo 4 tusomewoko katono awo tulabe ye Sitaani manya ye Yesu Kristo yawangula atya ate nga Sitaani akola kigambo kya Katonda kubanga Sitaani kigambo kya Katonda alina gy'akifulamu kifuula nnenge ng'asobola okusuula mu nsobi. That's why era ffenna tuli balokole naye osangayo era eddiini nga zikyamyemuko ezimu lwaki ekigambo kya Katonda takitegedde bulala. Mukama yeebazibwe. Gende ku Matayo 4 ayogera amadde nsaba okendezeewo ku ddoboozi lyo bambi oba si kyomyukinga esooka nga tulina bundi ekigambo kya Katonda. Matayo 4 essula yakuna egamba bw'eti nti awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukemebwa Sitaani. Olwokubiri bwe yamala okusiba ennaku 40 emisana n'ekiro enjala n'eryoka emuluma. Olwokusatu omukemi n'ajja n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda gamba amayinja gano gafuuke emmere. Owulira nti oba oli mwana wa Katonda gamba amayinja gano gafuuke emmere. Sitaani gundi Yesu Kristo yamuddamu atya n'amugamba olwokuna nti naye n'addamu n'amugamba nti kyawandiikibwa nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Kitegeeza munda mu ggwe oba tonywerezaamu Katonda oba ogenda kukola kino kubanga Yesu Kristo singa yaddira amayinja gano n'agafuulamu emmere kyandibadde kigulumiza ye kennyini. Nga bayinza okugamba oba oli mulokole kola kino eno kati buli wokola ekintu nga tokikolera mu kwagala tokikolera mu Katonda nga okikola olw'okuba abantu bakyogedde biba bigulumiza linnya lyo n'ogamba Mukama nsaba ompe emmotoka bategere nti nalokoka awo emmotoka egulumiza linnya lyo naye senga ogisaba mu gundi mukyakatuulamu kati kitegeeza nti wano ekyawanguza Kristo yayagala kikole mu linnya lya Katonda n'agamba nti naye n'addamu n'amugamba nti kyawandiikibwa nti omuntu abanga mulamu na mmere yokka. Kitegeeza yamugamba newemba siridde ngenda sigala nga ndi mulamu kati emmere gyoyagala nfuuseemu amayinja teyeetaagisa oba okitegeera. Kitegeeza tulina kwegulumiza kaŋŋambe nti nno nti waliwo ebintu ebimu nga waliwo akaseera k'okubikola n'akaseera k'okubeera nga si kaseera k'okubikoleramu. Katonda baa akaseera kaategesa akatuufu k'olina okubeera ng'okoleramu ekigulumiza erinnya lye so si ekigulumiza ggwe nga bwe nnyinza okuyirana ekigambo n'ogamba Vicky wabale kubuya n'ongulumiza nnyo naye nga tomanyi nange waliwo annyambako nange waliwo gwe nasabye annyambeko kubanga amagezi gange siyinza sigasenga neegulumiza mba nze Vicky nze yeewanise ne ŋŋamba anti nsoma nnyo Bayibuli neerabira nti nno bonna waliwo basoma Bayibuli naye n'okubukulira okufuna okutuufu era Katonda yakutuwa mwoyo wa Mukama Katonda yatubukulira nti bannange Vicky ng'oyimba bulungi nnyimba bulungi simanyi nkuyimba siriiyo naye ennyimba zo nziina kale kati muntu wayimba ennyimba nagamba ne banaye oyimba lyomu n'akugulumiza kati bwomera amalala miningi okuyimbako oba gwe yeetadde waggulu kati Katonda aba taliimu naye singa olaga nti Katonda wo ekyo ky'oli yakikufudde kiba kigulumiza Mukama Katonda. Tweyongereko gundi Yesu Kristo bwe yawangula kubanga tuli ku kibayita okuwangula ekibi tuyinza wangula tuta ekibi ekiwanagana naffe munda oba okitegeera. Agambye olunya olwokutaano Matayo 4 lunyiri lwa 5
Awo Sitaani n'amutwala ku kibuga ekitukuvu n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu olw'omukaaga. N'amugamba nti, oba oli mwana wa Katonda, buuka ogwe wansi, kubanga kyawandiikibwa nti alikulagiriza bamalayika be mu mikono gyabwe, balikuwanirira oleme okwesittala ekigere kyo jjinja. Olaba by'amugamba nga Sitaani naye akoza kigambo kya Katonda, kubanga Sitaani naye yali asinzizaako Mukama Katonda, yali asinza Mukama Katonda. Mininga ekigambo akimanyi. Kitegeeza n'abantu abagenda okujja gy'oli okukema, bagenda kujja bagamba Katonda wo. Oli akugambe nedda, tusobola otukuza obufumbo, tugende tujamala tubutukuze. Tubbe tujamala twenenye. Olaba Katonda agamba nti bwe twenenya n'atusonyiwa, naye nga n'ekibi olwedde otumaze okitegeera. Kubanga what okukola ekintu ng'obali tokimanyi, n'ekirala ng'ekintu obadde okitegedde. N'omanya nti nno obukumpanya buno si bulungi, obulimba bubi. Oli n'agamba nti nno tujja kwenenya, kankikole nja kumala nenenya. Awo amazima ogategedde, kitegeeza okikoze okitegeera. Ffenna tujja kwenenya naye ne Katonda. Emitima sebaakebera n'amanya nti kati ggwe ekigambo okitegeeredde ddala ddala. Oba okitegeera? Agambye olw'omusanvu nti Yesu n'amugamba nti kyawandiikibwa nti tokemanga Mukama Katonda wo. Tetulina kema Mukama Katonda affe n'ogamba akangende waka booyi kano Mukama ajja kunkuuma. Kati booyi ali mu kwogereza, mukyali ku dating time, ogamba kangende mukyayireko nsuleyo, Mukama ajja kunkuuma. Oli Mukama Katonda wo, ekituufu okimanyi tolina genda mukyalira, togenda genda kusuulayo kubanga temunnatukuza bufumbo. Kubanga tosobola kuddira muzigo n'ogusembeza tosobola kuddira muliro n'ogusembeza n'omuzigo, era guba gugenda kusaanuuka. Abawala nammwe abaami temwesembereza muzigo. Kituufu kyagenda ku deeti tudeetinge tunyumirwemu awo, naye bino ntijanga ate osula ewange ate biki, mugenda kugwa mu kibi mmwe kennyini nga mwabeekemye. Ebiseera ebisinga twabeekema kubanga omanya daliza tumanya ngenda wona omwami mpa ngenda kukendeba, ojja kwekanga ng'ogudde mu kikolwa naye ofunireyo olubuto amala kugenda okugamba nze sizaala. Awo ga sizaala emukulu wange tanaakuzaala ate gwe okitegeera nga talina rede. Mukama yeebazibwe. Oba okitegeera? So mu byonna tulina kuba nga twegendereza bye tukola. Mukama yeebazibwe. Tulina kwesuula mu kukemebwa nga tulaba. Oba okitegeera? Okimanyi ddala nti kyogenda okukola kibi naye ate n'okukola. Iye. So mu byonna tube nga twegendereza. Tube nga twegendereza. Togamba Katonda ajja kunkuuma. Wano Yesu Kristo yagamba Yesu n'amugamba kyawandiikibwa nti nate tokemanga Mukama Katonda wo. Naye boyi mugamba munajjanga onkyalireko ayinza okwerwazalwazaamu awo, ayagala ogende mugambe genda n'omuntu akiristi mugende babiri, ate mwina agenda bakwatirayo, mugende babiri mujjanjabe munnamuwaye muli awo oddeyo akiristi wabanga kituufu mulwadde. Ne waliwo n'ono agenda okuteekako ogendeyo ekitabo akiwandiikemu. Tekasamala okiwandiikamu olowooza oba okyalimu kavaliyo munnange. Buli woyoga akale ekitabo yakinozaako maama nnyabo. Mazadde okuyingira mu kibi. Naye olwedde naye kano akatangaazeemu obeera ng'olwedde oli singo naye ng'olwedde olina abaana bo wazaala abaana bo toli wampeta. Wadde ekitabo baali baakinozaanu mudda naye waliwo Katonda akubalipeeya naye asigala naye nga weekuuma, Mukama ajja kugattako omuntu omutuufu si weewaawo. Kubanga toliiko mpeta meaning tolina mwami yagenda bibye oba mukyala yakwata bibye, kubanga toli wampeta okkirizibwa okuddamu okuba ng'ofumbirwa. Kitegeeza nti okuba wazaalako omwami ajja akumanyiire tiwazaalanako nadda kati weegiragira nti weekuuma. Mugambe kati Yesu yankuba lipeeya ndimu kati ndi mupya. Okitegeera? Togamba nga nti kati okyalimu omugaso, sigala nga ekitabo okyakikumira ddala, kisabike n'okisabikira ddala. Kisabike oteeko ne sitampu ki gye bakubako.
Read Bible mukwano. Isaiah 46:11. Isaiah 46:11. Asoose nangero 6:26. Abadde waawo nnyiri. Nja kwetaaga alina ku Bible y'Oluganda walinnyambyeko. Ne wano oba ogisoma oba ogiwulira. Mangi kuyangu ogisoma. Nga nzira ku screen ku simu kwennyini. Simanyi bulungi. Like nga ogikoze otya? Ngeri ku simu kwennyini nga nsigaddeko. Gezaako tulabe. Gezaako tulabe. Gezaako Matayo 6. Manya ngero 6:26. Ani alikuwa n'asomera Bible y'Oluganda? Bible y'Oluganda nagitusomerako. Sista tubale tukuwulira. Bano atera nno okumpita bano baagize baasiibye nnyo okugenda okufumba twambuyeekoko. Abaliko mwenna asanse okubalaba Mukama tuweere nnyo omukisa. Bahandise n'akayimba yasimika vidiyo ku YouTube ojja kuba ogiwulira. Ku YouTube ojja teekamu Bulamu Vicky Nabukeera ojja kuba onfuna. Ojja kuba ngiteekayo vidiyo eyo. Bahandise n'akayimba kangaawo. Tujja entugamba tube nga twekwata ku Mukama Katonda y'alimu byonna y'asobola otuyamba. Omudabirizi waffe tunyweze ekigambo kya Mukama Katonda kibeere munda mu ffe. Awo tuze nga tutambula tugamba tuyinza wangula tutya omubi kubanga jjukira munda mu ffe mubaamu ekibi. Ekibi ate twagala okukola ekirungi naye omubiri gwaffe si gwe kyagala. Twasomye ate lunyiriri kisubeerabidde ate naye nga mu byonna ne tuyiga okuba nga tulwanagana n'ekibi. Tuyinza kuwangula tutya ekibi. Ne tulaba ekizampo ya Yesu Kristo engeri gye yawangulamu ekibi Matayo 4. Ne tugamba nti ekigambo kya Katonda kirina okuba nga kiri munda mu ggwe. Yokaana 15 olunyiriri manya Yokaana 15 olunyiriri lwa 7. Kirina kuba ekigambo kya Katonda nga kiri munda mu ggwe. Kyanjawulo ate okuba munda mu ggwe ate olina okubeera nga okifumiitirizaako. Otuze nga tutambula. So tutuuse wano ku engero 6:26 naye tuginoonya mu Luganda. Kwano mbadde sikuhulira. Ebuzibu tetulina Bible ya Luganda ate obusungu bwange owuli nnyo okukulira so nyinza okukyanga. Wano agambye katugezeeko tulabe. Ngero 6:26 egambye nti, For by means of a false woman, a man is brought to a piece of bread, and the adulteress will hunt for the precious life. 27. Can a man take fire in his bones and his clothes not be burned? 28. Can one go upon hot coals and his feet not be burned? 29. Yagami up to what? 29. So he that goeth into his neighbor's wife, whoever touched her shall not be innocent. Tekali ketubadde tunnyonnyola. Akagambye nti nno like twetuwa example y'omuwala agenze singa badde singa agenze maka g'omwami mukyalidde neyeekanga nga omuzigo agulinaanyisizza omuliro ne gusaanuuka.
kati wano batugamba mu 2070 can a man take fire in his bonstone and his clothes not be burnt kitegeeza nti senga oddira olugoye lwo n'oluteeka mu muliro olugoye luba lugenda kujja kitegeeza kiringanga woddira omusajja n'omulinaanya omukazi babadde beeyagala tewali yalabye ku munne oba alinamusizza kitegeeza omu ku bba agenda saanuuka akomekereze nga bonna bagudde mu kibi kitegeeza tulina okuba nga tuwala ebintu ebifaanyizaako ebito nti kituufu ndi mu courtship naye sirina genda kusula wa mwami ono sirina genda mukyalira kubeerayo wuwe kubanga mba ngenda saanuuka gino emibiri wegikonekitinga giba gyanjawulo mukama yeebazibwe so tagezaako okubeera nga atugamba wane eno so tubeere nga twewala ebintu ebifaanyizaakoko weebityo suweewaawo ezanukwange nagenda kuba mbasiibula tweyanziza nnyo sister godis ame obudde bungenzeeko naffe tweyanziza bange genda bano baasiibye naye nga mubale nnyo okuwuliriza kama bampeera omusana atuwaayo essaala sister Proud otuwaayo essaala sister Shami otuwaayo essaala awo tugende n'essaala wangi wangi kale katusabe ombe katusabeko kaawo ebigambo byetuwudde byennyini bye tuba tusabiramu kubanga Katonda kye kigambo kyatuwadde oba kyetuwulidde olwaleero katusabe ayi Mukama Katonda ayinza byonna oli Katonda ow'amaanyi oli Katonda omuwendo teri akusinga teri akwenkana Katonda waffe Mukama tukubaza ku akaseera kano k'otuwadde tujja tetumanyi nteekateeka z'obeera otegese kubanga twazze n'akayimba tuwadde bwotyo n'ojja ng'otuliisa kuva mu kayimbako Mukama bwotyo otukusaba Katonda olunaku olwaleero otuyambe twongere otuwa ekisa ky'okusoma ekigambo kyo n'okukifumiitirizako kibeerenga munda mu ffe naye wayamba Yesu Kristo nti ekigambo kye kyali kiri munda mu ye n'asobola okuwangula omulabe Sitaani naffe tuyambe Mukama waliwo ebirwanagana naffe munda yaffe ekibi kirwanagana naffe Mukama Katonda endowooza embi zirwanagana naffe endowooza z'omutima okwegomba kw'amaaso okwegomba kw'emimali bye tulako okuba nga twetaaga ffe ng'abantu naye tukusaba Katonda ayinza byonna otya ntumere okuba mu mutego gw'omulabe Sitaani leka omwoyo wa Mukama Katonda afugire munda mu ffe tusaba omwoyo w'amagezi ag'otuyamba okuwangula omwoyo w'okutegeera agenda okutuyamba okuba nga tuwangula omwoyo w'okumanya Katonda affe ow'okubikkulira taffe mu byonna bye tukola Katonda affe ayinza byonna entiisa yeekomewo mwenda mu mitima gyaffe tumere okugenda okufuuka emizigo eri abaala Katonda affe kubanga tulabye mu Matayo mu ngero 6:27 otulaga nti no singa omuntu addira olugoye n'aluteeka mu muliro lwe lusobola kubeera nga lwaka twagala otuyambe Katonda affe ayinza byonna tumere okwesembereza ebigenda okuba nga bitwasa ebigenda okubeera nga bisaanyaawo obulamu bwaffe ebigenda okuba nga bisaanyaawo bizinensi zaffe ebigenda okuba nga bisaanyaawo obufumbo bwaffe tuyambe tusobole okubeera nga tubyewala Katonda affe abafumbo Katonda affe ofuke emibiri gyabwe bamere ate okudda mu bwenzi okugenda n'abakyala abalala ate nga balina abakyala baabwe waka Katonda affe kuweka asobola okubawa okumatira n'amanya nti mukyala we ali ewaka mulungi n'okusinga bano abalala balengera n'amanya nti omwami we ali ewaka mulungi okusinga bano abalala balengera abamulimbalimba n'obusente naffe basingo Katonda affe oyongere okutula munda mu mitima gyaffe kubanga wayogera mu kigambo kyonogaa nti omutonera omuntu amusaanira si buli omu ng'olibera nti agenda kuba atusaanira si buli mwami oyogere nti agenda kuba nga amusaanira si buli mukyala oyogere nti agenda kubeera nga amusaanira Katonda affe naye tukusaba
kya Katonda ayinza byonna oyo singa omugatteko yamusaanira kubanga ogambye nti otugambye mu ngero 3:3 ng'otulaga omukyalo oyo atya Katonda nti obulungi n'okuganja tebiriko kye bugasa naye omukazi atya Katonda oyo y'anaatenderezebwanga kitegeeza n'omusajja bw'atyo Mukama otugatteko abantu abatya Katonda so si bano abasooka okussa ebbali okuyisaawo ebyawe Katonda affe ayinza byonna naffe kegino oteekemu ensigo yo taata ensigo yo etya Katonda Mukama ensigo yo Katonda waffe eneerabisibwa eri abantu be Katonda ayinza byonna tuyambe tukulembeze nabwe buli kimu tukwatulenga mu makubo gaffe tunoonye obwakabaka bwa Katonda waffe ng'ogamba Mateeka 3:3 Katonda waffe ayinza byonna tunoonye bwakabaka bwo tunoonye butuukirivu bwo ssebo obugabirizi bwonna bwetwaka Katonda waffe Mukama biri munda mu ggwe tuyambe tumere okutambula ku motives zaffe Mukama taata oba tutambulemu eyo tugenda okuba nga bigulumiza erinnya lyo mu linnya la Yesu Kristo Katonda omulamu taata omulungi Mukama tuwe ekisa olunaku olwaleero n'ennaku ennyala zonna Katonda waffe Mukama tutambule nga tugulumiza linnya lyo biri gyaffe gigulumize ggwe Mukama buli kimu kyaffe kigulumize ggwe mu linnya la Yesu Kristo Katonda omulamu taata omulungi fenga mu ndagaano y'omusaayi gwo tuzeeko olukomera lwo olw'omulimu ne platform eno ebeere ng'ekugasa ng'etukola byaffe kuyisaawo byaffe wabula nga byonna byetukola bigulumiza linnya lyo mu linnya la Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu leka tubeere ekitangaala Mukama leka tubeere omusana gw'ensinga olwogera Katonda waffe Mukama mu linnya la Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ekigambo kye tuwulidde kibeere tebaza agenda okubeera ng'etumulisiza otugenda okuba nga tutambulira mu linnya la Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale Yesu waffe webale Katonda waffe webale omuyinza w'ebintu byonna mu linnya la Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu wesitabidde byonna era nga metukkiririza amiina batule ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwaye Katonda n'okusa ekimu eky'omwoyo omutukuvu kibeere naffe ffenna erina abooluganda bonna mirembe gitaggwaawo amiina bampeera omukisa Mukama Katonda mwebale kuwuliriza mwebale kubeerawo Sister Shami bale kubeerawo abaddeko nze bale kubeerawo Godis Ame bale kubeerawo Mr David User aweebwe ekitiibwa Mukama Katonda w'abakabaka amiina ani omulala baddeko send me invite mukwano obudde nga bungenzeeko ngenda kati kola madde ngenda kati kola mukwano maybe tunaddamu olunaku olulala obudde bungenzeeko bano baasiibye nyina okubafumbira ate ngenda tujja kuba tukolako olunaku olulala nja kuba nkunvayitinga ya naye nga webale nnyo mukwano ebyawandiikibwa Mukama kutuwera nnyo omukisa mwebale nnyo senior TikTok Godis Ame Joel friend wange Yesu aliko gundi ya MCF webale mwena ba mikwano Furo wa Yesu bale mukwano mwena abaddeko Mukama bampeere nnyo ddala omukisa mu linnya lya Yesu Safiona bale kubeerako abampeere omukisa Mukama Katonda tujja kuddamu olunaku olulala ntera okusaako ekiraawo sometimes bafunye obudde nsobola okusaako ennyiri ya Pastor Gerald Mukuye osobola osakingako ku YouTube ba Facebook notekamu Pastor Gerald Mukuye omwami oyo yasomesa bulungi balina ne Bible University Harvest Bible University basoma nange nsomerayo sasula $3 okumala omwaka mulamba ku certificate level 5 registration ate nno basomayo n'Oluganda kitegeeza osobola okukola pepa mu Luganda oba mu Luzungu tokyeraliikirira diploma basula $60 okumala omwaka mulamba ate era 5 registration so batukola bulungi saa zino tuli ku homiletics twammazeeyo tugenda kuba tukola ibuzo maybe this week oba weekend so binyuma nga winako kyosoma ate nga kya Katonda amiina nawe kumpeera omukisa osogenda ku Telegram obeeragala audio zonna zibazenga babuulira otekamu Harvest Teaching Ministry ku Telegram oba ojja kula ezo enjiri ya Pastor Gerald Mukuye abamanyi abali oba oli mukatuliki oba mukulu oba musiraamu oba biki oyagala kumanya kibayita ekituufu buli siraamu bwe butuufu bukatuliki bukristaayo bulokole omwami oyo basomyewo ku bitabo bakola research
osobola okgendayo ku last chance era ojja kuba obifuna ojja kuba omanya ekituufu. Ekirala oyagala kuyiga kuyita omwoyo omutukuvu abeerayo buli lwakuna era n'oba ogenze audio osobola okubeera ng'oesangayo ez'omwoyo omutukuvu so batukulesinze nnyo. Oli muwala oli mwami oli musajja oyagala kumanya kibayita family right now bali musoza kubayita family audios gye ziri ku YouTube ku Facebook ku videos ku Telegram osotekamu noba nga ofuna audio ezibalana ku family nobeera oli singo noba nga weteekateeka olijja singa family n'omanya family Katonda akyogerako atya. Family relations by Pastor Jadi Mukuye ojja kuwonfuna ku YouTube ku Facebook oba ne ku WhatsApp you can inbox me ne mbaira nga baconnectingayo. Then ekirala bingi just gwe beera nga baconnectingako ojja kubeera nga oblessingibwa mu linnya lya Yesu. Bingi problems geno banga tutambulizaako wano waliwo n'ebyange enganza omuntu naye akaseera kano kabadde ka Katonda nga bikwatagana ku Bulamu Development Center tujja byogerako olunaku olulala. Ebikwatagana ku cash round if you want cash round you can inbox me ku WhatsApp netubanga tubyogerako. Bannange abali e Dubai oba oli mu Dubai nga sosinkana Dubai oba maybe Dubai deira ng'oyagala okubatizibwa nga tobatizibwanga musumba wanga mita musumba Laisha Gerard Mulindwa gwenna yajjankuza mu bya Katonda. So bayagala okubatizibwa tugenda ku meetinga nali ngambya 25 naye ne tulemererwa like nali mulwadde mbadde mu somehow sick so nga 2 manya nga 2 Sunday eno tugenda kubanga tu meetinga yagala okubatizibwa you can inbox me yes ngenda kulambulako kaawo ate nange ekyasi ngenda okufuna batizibwa bamba sibatizibwanga nalokera ku online so nange ngenda kubanga mbatizibwa nawe you can join us okumanya ebisingawo you can inbox me netubanga tukubuulira ng'osobola okweteekamu netumeetinga e Dubai maybe awo ku Deira ebisigadde ojja kubeera nga obimanya wekityo so bampeera omukisa Mukama Katonda mubeere bulungi mweraba. Amina dear, bless you too.